Enteekateeka ya gavumenti ey'okuzimba amasomero ga secondary kumpi mu buli ggombolola ekyagenderera maaso nga bugolo nga bagenda kuzimba essomero eryokubiri erya Seed School nga lino lyakuwonya abayizi okusomera mu bibaati. Essomero lino eryajagenda Memorial Secondary School libadde lyazimbibwa abantu era nga bazimbako ebibiina bibiri n'amabaati nga Francis Xavier Tegaliya omukulu wali bwannyonnyola. Abazadde abasinga obungi tebatukitwala nga kikulu nga batandise okulaba abaana tubasomeseza mu mabaati gano. Tusuubira nti engeri okuzimba gye kutandise wansi wali omwaka ogujja tusuubira tujja kubeera n'abaana bangi. Ono agamba nti basanyufu olwa gavumenti okubawa essomero lya secondary mu ggombolola y'e Bujumba kubanga abaana babadde batambula ngendo okugenda ku ssomero. Basanyufu nti gavumenti yatuwa essomero ate disitulikiti nekkiriza nti community school eno ne bagifuula nga ye Seed School eriwo eya Bujumba. Rashid Nsibambi okuva mu Alps Group Limited abali ku mulimu gw'okuzimba essomero agamba nti yadde ng'enkubi batataganyiza n'olwazi olw'amaanyi balina essuubi nti singa gavumenti neeyanguya ensimbi essomero bajja ddimaliza mu budde. Gavumenti ngisaba kimu okubeera nga bwe twataddeyo certificate yaffe ey'okusasula ng'egyanguyamuko naffe tusobole okwanguya emirimu. Juliet Najjuma Senkolo omubaka wa pulezidenti e Kalangala ategeeza nti abazadde basala essomero lino era nga lyakwementa ensimbi obumbi bubiri n'obukadde 740. Biriko ebizimbe 18 ebizimbe bigenda okuzimbibwako ekoze classes, lab, ICT n'amayumba g'abasomesa. Ono ayagala abazadde ababadde batwala abaana okusomera ebweru wa Kalangala batandike okubawandiisa. Gavumenti esembeza enkola eno okulaba ng'eyambako abazadde ababadde batwala abaana engendo. Mu kiseera kino Kalangala erina amasomero ga secondary 3 gokka okulisa Lwanga Bokasa ne Bishop Dunstan Nsubuga. Bo abasomesa n'abamasomero bakubiriziddwa okufaayo ennyo okuyigiriza abayizi empandiika ennungi eno